Kadama TV. Tujja kweyongerayo mu maaso n'emboozi ya Nakigozi Erina. Katuyina wano Kadaama agamba yayagala dda okusoma obusisita nga tannafuuka Kadaama. Ayagala kubeera nga atunnyonnyola kiki ye ky'amanyi ku bintu by'okubeera ng'omuntu obeera omusisita. Ayagala kutangaaza ku nsonga okusinziira ye nga bw'amanyi. Nga bwe mbagambye nti agamba yayagalako okusoma obusisita era emitendera alinga agitegeerako. Katusooke tumuwulirize. Jahalo nnyabo gyebaleko. Gyebaleko mukulu Kadaama TV. Nina vidiyo gye nalaba y'omukyala eyakaaba nti omwana we baamutwala mu kigo ne bamukuba empiso biki okusoma obusisita. Simanyi oba asoma ddiini ki oba ddiini ki, kale ekyo kankiveeko, naye nga nze kyemmanyi ffe nange nayagalako okusoma obusisita obwo naye kyannema. Simanyi oba ennaku zino baakyusaamu amateeka nga baagala omwana asoma obusisita, omwana asoma obufaaza nga maama ne taata nga bakyala bagadde. Okitegeera okuggyako omwana oyo ng'aba akulidde mu kigo ekyo nga bamukuza nga nfuuzi atalina bazadde be, basobola okumukkiriza n'asoma ki? N'asoma obusisita kuba aba talinaako bazadde be, aba mu mikono gya kereziya oba mikono gy'abafaaza, aba mwana w'abafaaza. Kati abaamukuzizza yamubeerako obuvunaanyizibwa okugamba eiza omwana nga asoma obusisita eiza tasoma busisita. Oba era abo abaana ababeera eyo nti enfuuzi kitazinabeera ng'ali mu kigo babeerako bennyini obwa kati ng'obafaaza banaagamba nti ye avunaanyizibwa oba abaana 10 ng'abaana abo 10 alina okubalabirira, oba ono sisita naye alina abaana nga 5 bwe batyo ng'agamba nti abaana bange bano ndina okubalabirira mu kino naye nga bali mu mikono gya mu kigo. Kati neewuunya ng'oyo muganda wange akaaba nti omwana we baamutwala ne bamukuba empiso. Ani yamugamba nti omwana bw'asoma obusisita bamukuba empiso, oba omwana bw'asoma obufaaza bamukuba empiso n'ataddamu kuzaala? Mukulu Kadaama TV, bafaaza bameka b'owulidde kasooka n'obeerawo nga baggwa ne bazaala mu bakyala abaana, naye nga ebintu ebimu babikwekereza naye nga kiba gyekiri nange ayogera naawe. Ebintu bino tetwagala nnyo kubiteeka ku mpewo kuba byatuuka mu famire yaffe. Ndina omwana wa ssenga wange yali akola mu kigo ekimu, faata n'amuzaalamu omwana. Omuwala oyo yali amaze emyaka 40 nga tazaala. Bwe yazaala omwana baamulongoosa bulongoosa n'agamba nange Mukama ampadde omwana. Yazaala omwana yali wa bulenzi. Olwamulongoosa yadda engulu bulungi n'ategeera nti azadde omwana, bamulongooseza omwana wa bulenzi n'agamba Mukama mulungi okubeera nga ampadde omwana ono. Naye mu kaseera ako yamala n'afa. Ffe nga ffe abaali baasoma eddiini eyo twakitegeera nti Mukama yali alina okumuggyawo kuba yakkiriza n'akola ne oli faatha ekibi, faatha eyali yalayira obulamu bwe bwonna okuweereza Mukama. Ye n'alaba nga ono sitaani n'amukozesa n'oli n'akkiriza. Kati oli eyakkiriza Mukama n'amuggyawo. Naye omwana oyo waali era omwana oyo embeera ze ez'okusoma si nnungi, talina magezi bulungi, tetumanyi lwaki. Naye omwana oyo baamuggya ku ono muganda mw'ono eyamuzaala ne bamuteeka ku muganda we nti mwana wa muganda we. Naye ng'ate ffe twali tukimanyi nti faaza oyo yazaala mu muwala waffe omwana, aba mwana wa ssenga wange. Okitegeera. Kati muwala wange yali alina ekizimbe ky'azimba. Muwala waffe olwafa kye yazimba, faaza n'ayagala akiwambe.
senga wange n'agamba bw'owamba ebintu by'omwana wange genda ku kigo nkuwa 2. nze ayogera naawe ebintu ebyali mu famire yaffe. Ngezaako okukutegeeza oli eyagambye nti baakuba omwana w'empiso tagenda kuddamu kuzaala. Omwami n'abivaamu era senga wange ali mu maka ago mwe yatuula n'akuliza omwana. Oba omwana oyo kati ayinza okuba saawa zino nga wabeera mwana mugezi, alina okubeera ng'aba akola senior 4 ng'agenda kukola oba nga yagikola ekiseera piriyodi nnene. Abantu abo bazaala. N'abasisita bameka baawulidde nti bafuna embuto ne baziggyamu? Juuzi wano walaba amawulire, oba tewagalaba naye nga nze nagalaba nga faaza bamukwata ne sisita abadde ajjangamu embuto. Mawulire ago mapya nali naakagalaba ku YouTube. Kimuluma omutima okubeera kuba omwana waaba agenze mu kigo oba togenda kumulaba alaba byakajanja. Omwana oyo aba tasobola kujja kwegatta nammwe buli kiseera nti ababeeremu kuba mwe muba mutambulira mu kibi buli kiseera. Ate oli omwana aba asoma ddiini, amateeka g'eddiini gaba tegamukkiriza kujja kwegatta nammwe. Ne waabeera nga azze ewammwe tasobola kusula mu bintu ng'ebyo bye musulamu kuba muba mwabikoleramu ekibi. Okitegeera? Kyova olaba abantu abamu babagamba nti omwana oyo ajja kubalabako kaseera katono n'addayo mu kigo kubanga mwe muba mutambulira mu bibi buli kiseera ate aba tayagala kumwesittaza. Okitegeera? Naye nga yeebaza Mukama omwana we waabanga kansabe nti waabeera nga yagenda mu kigo alimu emikono mirungi. Ate okusoma obusisita si kugamba nti buli omu akola ekiragaano nti agenda kukola ekiragaano kya butaddamu kuzaala oba kya butafumbirwa. Obusisita nabwo kweyagalira. Oyinza gwe okusalawo n'ogamba nze ngenda kuweereza Mukama obulamu bwange bwonna, beebo abatagenda kuzaala. Oli n'asalawo nti nze ngenda kuweereza Mukama emyaka 10 era bwe giggwako oba olina okuvaamu n'ogenda n'ofuna omwami n'ofumbirwa n'ozaala. Nze ngenda kuweereza Mukama emyaka 20 era bwe kiba ye contract gy'oba wasayininga ne Mukama nti ogenda muweereza emyaka 10 bwe giggwako ng'ogenda ofumbirwa ng'ozaala. Okitegeera? Ate oyo omwana akyali muto, ekyo ekiragaano bakikubisa abantu abakulu abaakuze. Oyo omwana ku kifaananyi nze kye nalaba ku Kadaama kye nalabye, oyo omwana akyali muto tasobola kuvaayo okukola ki kugamba nti bamukozesa saawa eyo asayininga ekyo endagaano ne Mukama no kuba oyo tannaba kutegeera. Ebyo ebintu abantu bakulu bye babikola abaakuze. Kati saawa zino ali mu kusoma, asoma eddiini, ayinza n'okuba natasomanga na musomo, alina okusookera ku musomo, asome asibweko omukono, asome eddiini, bagende nga bamusomesa mpola mpola paka bw'anaatuuka ku siteegi y'okusoma obusisita. Okitegeera? Ate nze kino akyemmanyi okuggyako ng'omwana oyo bamuteekayo nga nfuuzi, nga balina okubeera nga bamuteekayo nga nfuuzi atalina bazadde be. Naye omwana okugamba nti omwana agenze mu busisita seba naye ayita mu mitendera. Kati sisita wange oyo kyensaba, nsaba afune omuntu amunoonyerezeeko kigo ki kye baatwalamu omwana oyo. Ekigo ekyo bwe tunaaba tukifunyana kye baatwalamu omwana oyo, tusobola okufuna abamu ku bafaaza kuba nze nina mikwano gyange bafaaza 2 ne tubabuuzaako ne batunnyonnyola. Baidala lwakuba nti bano bafaaza bwe baba basindika, oba nze bwe mba njogera nabo tebasindika audios, akusindikirawo awo ka message katini. Ndowooza bo amateeka tegabakkiriza ndowooza kwogera oba bwe bityo agerika bali baakabona ba Katonda, sikitegeera. Kuba nze njogera nawe naye akusindikirayo ka message katono n'abivaako. Bw'atyo si kuba nti ali bbise, nze maze nabo emyaka mingi nga tusaba nabo mikwano gyange, nali nga nina edduuka nga ku dduuka lyange bwe bagula ebintu. Mbamanyi.
omufather omu yali captain wa ku ssomero lya mwana wange nga gy'asomera Namagunga St. Joseph mumanyi nnyo naye njagezaako mbabuuzeeko ekintu ekyo kuba nabo abo bafaaza balina abaana be basomesa nga mwana oyo faaza oyo amulinako obuvunaanyizibwa era bajjanga ewamu olumu nga tebalina ssente n'akuwa lisiti n'akugamba njagala kino nakino nakino omwana ono addayo ku ssomero nga naye tasomera awo waali ku kigo waali ng'asomera ku kigo kirala omu omuwala yasomeranga ne mutabanyi wange ku ssomero limu Namagunga nga naye ajja omufaaza n'amukolera lisiti n'ajja n'amulabako olumu oba ennaku bbiri n'agenda ng'atuusiza ekiseera ky'okuddayo ku ssomero n'ajja n'amugamba faaza nzirayo tuddayo ennaku z'omwezi bwe ziti n'amukolera shopping n'agenda naye njagala kutegeerako oba ofunyeeko ennanga oteekeyo vidiyo eyo omwana oyo ali mu kigo kyawa kyenjagala okutegeera ye baamutwalayo nga bamutwala nga nfuuzi nga bamutwalayo nga bamutwala nga bazadde be bamuwaddeyo kuba abazadde be baba bamuwaddeyo maama we waali ali eno ali bweru taata we yasayininga ku kipapula ekyo ani yakisayiningako ng'omwana oyo bamuwaayo okuggyako nga bamuwaayo nga nfuuzi ekyo kyemmanyi